Amanya gange mbitibwa Silvia Nankindu. Nakeera ne mpakasa sente zange ne ngula poloti ku ttaka lya Fulu. Ne mala bulungi ogula poloti ne mpulira amawulire agagamba nti twaguze mu bukyamu busimanya omwana gwe yawa obuyinza okutunda ettaka yabumujjako. Ate nga kumujjako obuyinza obwo yabumuwera kwerosi nga kwerosi tiyagendayo kunnyonnyola nti ono mujjeeko obuyinza kubanga ffe twagula mwerosi ne stampu zerosi kweziri ng'era obukakafu akakasibwa nti yamuwa obuyinza. Kati bwe twawulyaga amawulire Fulu yennyini oyo omusika n'atuyita n'agamba muleete ku ndagaano zammwe obadde amukakasa nti mwagula ku muzzukulu waffe gwe twawa obuyinza. N'empapula ziizino tulina buli kimu. Stampu zerosi kweziri buli kimu kwekiri wano. Ne lwaki batubonyaabonya. Epapula byonna bino tubirina. Endagaano ziizino eziri oligino zonna ziriko stampu zerosi ziriko buli kimu. Ne lwaki baba batubonyaabonya okutuuka ku ekyo? Lwaki Fulu atubonyaabonya okutuuka ku ekyo? Oyo omusajja omukulu akaddiye. Tugenda na kufaana olusigayo tubonyaabonya. Mpapula za mukadde origino zamalewala disi emyezi 2 wire nga tatuteeyo mpapula za origino ate nga yakileminga nti ono mukadde mubbi. Kati wekiba ng'omubbi yaleeta origino ewala disi gwamulopye n'otajja ate nooza mbala disi mubbi. President Museveni nfukamidde tusaba tuyambe mukadde waffe atutiridde twagala kwesa ttaka lyaffe naffe tuli bantu tulina kye tulina twagala kwesa ttaka lyaffe omuwire Ssengendo aliremedde tusaba buyambi Museveni. Tuyambe tudizibwe ettaka lyaffe tulikozese bye tulikozesa watukaddiye naffe tukuze n'ettaka lyaffe balitulidde. Museveni tuyambe bambi nkwegayidde nfukamidde ku maviivi tuyambe tusaasire tudizibwe tufune obwenkanya tudizibwe ettaka lyaffe twagala ddikozesa. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma. Mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Vice Chairman w'ekitundu kino era ndi nzaalwa ya kuno era nkulidde kuno. Tuzze olunaku olwaleero nga twafuna ebbaluwa okuva mu ofisi ya pulezidenti nga bajja kulokasi olunaku olwaleero nga 11:08 naye ng'ensonga ebaleeta waliwo ensonga y'ab'ebibanja eb'ebibanja ebyo nga mulimu Nabatanzi n'abalala bali about 40s. Ng'ensonga eyo esinga okuleetera ddala ettaka lino lyali lya Fulu omugenzi Fulu yagenda okufa nga alina baaguzizzaako ku ttaka lino. Abono babadde n'enkanira babadde balina okubeera wano bataluze entawuluze ezo. Ekirala Fulu yagenda okufa ne balonda omusika ye Wire Ssengendo n'awa Powers Kisitu Patrick okuddukanya ebintu byonna ebyali eby'omugenzi era Powers bamuwa ne bano nga mulimu neziwire paatu akkirizibwa okutunda oba okukola ekintu kyonna ne bateesa nga abafamire batunde bazimbe ekizimbe wali Kasenyi ekya famire era ettaka lyatundwanga nga bajja mwerosi okukola endagaano ffe mwerosi twamala kulaba Powers yani tukubira situ Wire n'atugamba mbu Powers ezazimanyi ffe tusigala nga tukola transactions zigenda mu maaso ekizimbo ne kizimbwa abantu ne babeerako ne bazimba ku ttaka lino erya Fulu bamaze okuzimba ekizimbe kiwedde ate Wire n'avaayo ne yeegaana Powers ne yeegaana Kisitu nti si atamuwanga ku Powers n'atandika okutataaganya abantu abaagula ebibanja byabwe kuliko kuno ku ebibanja abantu bali about 100 bagula ebibanja nga batuufu era n'ekizimbe seri kwe baziteeka weekiri Kasenyi era kiyimiridde. Kakale twekubidde enduulu mu b'amateeka ab'enjawulo ku poliisi ewala DC naye nga ekyamazima tewali kuyambibwa. Nabatanzi wamu ne Kisitu Patrick ne bagenda mu ofisi ya Fiona Balungi ne batula mu nsonga ezo ne batuwa olunaku olwaleero bajje balabe gulawundi balabe n'abantu abaliko abagula ebibanja balabo basobola bazza ku bibanja byabwe kubanga ekyamazima abantu abamu
bali abamu basula bubi ennyumba ezimu bazizimba nga sinsereke bulungi poliisi nebagaana okuziddamu okuzisereka okuzitereeza kati kwe kubeera wano olukiiko tubadde tulinda naye kyennaku paka ssaawa zino zigenda mu 11 tebannaba kujja batugamba nti bajja abantu babaddewo bangi era nga bali mu bulumi nnyo batugamba bagenda tuuka ssaawa 8 era nga ffe abakulembeze twalanze ne teeti ne tuziteekawo n'ebidongo be banayogererako baganya okujja ate ekyennaku mu kujja ku lokasi batuwandiikira nti bagenda kujja ate ekyennaku ate wire n'atuma alina gwe yatumye w'amawulire n'alanga olukiiko ekiro ate olukiiko teruliiyo ne tubuuza nga ffe abakulembeze batugamba olukiiko gye luli nga tebazzeemu kutuwandiikira tutegeeza mbu teri lukiiko ne tubeeraawo ne tugaa kale katubeerewo tubalinde naye ekyannaku ekyamazima nakubidde ne RDC nangamba olukiiko teruliiyo mbusimanyi General Lusoke olukiiko yaluganye ne tubuuza General Lusoke wa anti-corruption ate ayingira atya mu nsonga z'ettaka abaali bazimbyeko babaga babeerewo nga we bali abamu abaali tebannazimba ttooyi babagaana okuzimba ttooyi era abamu basulamu ne obubi babusaasanya tebalina natooyi kuba babagaana ozimba ki ttooyi abaali tebannazimba babagaana okuzimba babagaana buganyi kuzimba tewali akozesa okuzimba n'okulimirawo bonna babagaana tebakozesaawo naye ng'ekizimbe weekiri sente kwe baziteeka yewire Sengendo omusika wa Fulu amanya tukamushaba Moses nyina w'ekizimbe kino yalintuusiza mu plate nibangana okuddamu okukizimba naye nga omwami yanguzaawo yankakasa nganguza makubo matuufu omwami Patrick era esente zange olwazimuwa n'aziteeka ku kizimbe kibazimbe kya family batuyambe bati basobola bakwate ekizimbe kiri bakitunde batuddize sente zaffe kuba sente ziri ku kizimbe wali eri weekiri kimanyikiddwa ensi bajje batunde ekizimbe batuwe sente zaffe titulina kye twagala oba baagala ettaka lyabwe byebyo ebyange batuguza oluvannyuma omusikambo najja munagamba oti yamukiriza kutundawo ffe titwawula bibanja byabwe bakkiriza kutunda ne batakiriza kutunda nekiri nti gwe eyatuguza yatulaga sente bwe yaziteeka ku kizimbe womutuukako n'omusibetayi nti ekizimbe kiikyo ekiri mu sente zammwe owulira kati bajje gavumenti tuyambe bajje batunde ekizimbe batuwe sente oba batunde n'awalala batusasule tugweyo abantu bano bonna bali waneeno bonna buli muntu alinawo ekibanja awo ekyokubatuuza olunaku lulamba nga olwaleero batulaalise mu ssaawa 8 bajja kuba batuuse wano twaze eddafe abamu ku makya n'essaawa zino ziri mu 11 gwe nkubiddeko omwami Patrick ava kuŋŋamba nti mulimu vulugu mungi simanyi byabufuzi kati byofuzi bigira wano ekibanja kyange ne ssente zange binkwatirako wa amannya agange nze Nabatanzirwema nagula ettaka lyange wano naligula ku taata waabwe ku taata wa Wire oyo antawaanya gwe bayita Wire omwami gwe bayita Wire Sengendo nagulawo mu mwaka gwa 1994 nemmalayo ebbanja lye bali bamanja lya mitwalo 295 ziri eka 2 kitundu nasooka basooka kunguza eri waggulu ne bankyusa olw'ensonga zaabwe zesaakola ki zesaagendamu nnyo ne bandeeta wano naye Wire byajja tanzikizadde n'okulirinnyako kati olwaleero nabadde nzize nga manyi tugenda tuula mu lokasi bampe ettaka lyange kuba naligula n'ebiwandiiko byange mbiina sijja gamba nti batudiisizza kirabika oba tetwafunye bulungi kutegeezebwa kubanga kigambo kudiisa ate kyo kinene kyemmanyi twagala ttaka lyaffe naye abalala bangi bazze ku bangi era olwalidde bamanyi twafuna obwenkanyi amannya agange nze Franka Kiddu ndi mutuuze era nga ndi ku ttaka ly'omwami oyo gwe bayita Wire Sengendo ettaka eryo bwe yawa mutabani we administrator mutabani we gwe bayita Paatu ne tumugulako ettaka mu butuufu ettaka twaligulanga nga LC esayininga ku ttaka eryo n'abantu bonna ab'okukitundu ng'era nga bw'omanyi ng'onoogula akapoloti osooka n'obuuza olina kugamba ettaka liri mu makubo matuufu ne tugula ettaka eryo nga tewali yadde ekifaanaganako nti ettaka teriri makubo matuufu kuba waali baddewo embiro
ne tugula poloti n'abatuuze abalala ne bajja ne bagula poloti wabula omukadde oyo nannyini ttaka eyawa gundi eyawa oyo paatu obuyinza n'atuuka akaseera n'agamba nti awo situndawo namugamba talina kutundawo naye ng'ate abantu bonna bazze bagula poloti endagaano zonna tuziina omugugu gw'endagano ne tugumuwa nga twagula mu butuufu kati ffe twagala bwe baba nga balina enkayana zaabwe ne famire ng'aba famire abooluganda twagala batusalira amagezi ekyo kiggwe tukwate we tugenda okugula awantu awalala tukwate sente zaffe tugenda tugula awalala n'ekirala twagala obwenkanya nga minisita wadde agamba nti era ajja mu bwenkanya wonna wonna we baliddira we bali babatuwa batubalirire naffe okusinziira ku lunaku lwe twabawa sente zaffe paka ku lunaku lwe bagenda okukola ki okutuwa obwenkanya ekisembayo ku ekyo ku minisita wadde ajja okutuwa obwenkanya ekyo njagala okutangaaza buli muntu yenna kati akimanye guno omusango oba embeera gye tulimu ezze egendamu ssente nnyingi nnyo mu kubuzaabuza mu makooti kyovula amaofisi tubadde mangi kati eno ofisi gye tubadde tumanyi nti esembayo nga mwemuli omukulu ayitibwa nti gwe baatugamba ne minisita w'ebyettaka ave wa pulezidenti wabula naye leero lwatazze ate nze nfunyeemu ekirowoozo ekirala era nnyina beŋŋambye nti omukulu oyo naye ayinza okuba yalidde ssente oba enguzi oba yayagadde asooka asike kali akasente then ajja kudda atuwa appointment endala ng'amaze okumalamu oli edda lwagaba ssente naye ng'ekyo kyo tosobola kukozesa woofiisi bwotyo n'olimba ekyalo kiramba nti ngenda ba appointment leero obwenkanya mu bufune ku ttaka lyammwe n'otalabikako mu nsi ey'abayivu ng'akoze appointment oli muyivu ekyo ekintu kibi nnyo bannange era President Museveni nsaba baminisita bw'aba abawa woofiisi babeeko n'ebintu bye baba nga baayiga obuvunaanyizibwa omwana atandika ng'akyali muto ne bamuwa obuvunaanyizibwa okuva awaka n'agenda ku ssomero okutuuka mu budde n'okudda mu budde bwe buvunaanyizibwa obusooka kati minisita omulamba okumala ennaku 5 oba 4 ng'owadde abantu appointment n'otalabika oba osaana kuva mu woofiisi. Amanya gange mbitibwa Sylvia Nankindu nakeera nempakasa sente zange nengula poloti ku ttaka lya Fulu nemala bulungi okugula poloti nempulira amawulire agagamba nti twaguze mu bukyamu busimanya omwana gwe yawa obuyinza okutunda ettaka yabumuggyako ate nga kumuggyako obuyinza obwo yabumuwera kwerosi nga kwerosi tiyagendayo kunnyonnyola nti ono muggyeko obuyinza kubanga ffe twagula mwerosi ne stampu zerosi kweziri ng'era obukakafu akakasibwa nti yamuwa obuyinza kati bwe twawulyaga amawulire Fulu yennyini oyo omusika n'atuyita n'agamba muleete ku ndagaano zammwe obadde amukakasa nti mwagula ku muzzukulu waffe gwe twawa obuyinza nenkwata endagaano yange nengimuwa Fulu n'aginjijako ngenda okuwulira nga mpereza message mbu yampawabidde mu kkooti ng'ate obukakafu mbumutwalidde amagezi ge yayitamu ng'ayagala okutuddamu okutubba balinga abaatubba ssente zaffe kubanga ebintu bya famire ate kyetutagenda kukkiriza kubanga twagula kati batukezeza wano minisita n'atugamba nti agenda tuwa obwenkanya twakedde wano tetunnalya abaana twabalese kuba neiba tetumanyi ne kyebali tuli wano tubonaabona tulinga ababba naye ng'ate ekituufu kiri nti muzzukulu we yamuwa obuyinza obugula kubanga ye yali taliwo ng'ali mu Amerika kati bwe yakomyewo n'alyoka agamba nti yamuwa busimanyi obuyinza yabumuggyako ng'ate ku erositi yaddayo kugamba nti obuyinza yakola ki yabumuggyako era nga n'erosi ekimanyi bulungi nnyo nti bamukwasa obuyinza era nga n'ebipapula byonna abirina paatu alina ebipapula ebimulaga nti taata we yamukwasa obuyinza obukola ki obutunda ettaka kati bali mutuzunza batufiiriza ebiseera byaffe kati minisita atugamba nti agenda tuwa obwenkanya olwaleero tuli wano tusiibye wano enjala etuluma abamu tuli balwadde ba alusa kwegamba tuli mu kubonaabona tulinga ababba ate nga tetubbanga n'empapula ziizino tuzirina tulina buli kimu stampu zero sikweziri buli kimu kwekiri wano ne lwaki batubonyaabonya epapula byonna bibino tubirina endagaano ziizino eziri oligino zonna ziriko stampu zero siziriko buli kimu naye lwaki baba batubonyaabonya okutuuka ku ekyo lwaki Fulu atubonyaabonya okutuuka ku ekyo oyo omusajja omukulu akaddiye tugenda nakufaana olusigala tubonyaabonya
tusiriwalirako tatwegaanangako kubanga era tutuula ne taata we yennyini nga waali tatwegaanangako era tutambula naye era ne litwali mu kkooti era mu kkooti netusalyawo tudde ku ttaka lyaffe ate oluvannyuma ne bagamba mbu kkooti semanye yangu yosala minisita yagenda okujja atuwe obugundi obusembayo obuyinza obusembayo tudde ku ttaka lyaffe twakedde wano woofiisi twakedde wano nga bagamba woofiisi egamba tujje ku ttaka lyaffe batuddiza obuyinza naye okuva ku makya tuli wano woofiisi yatulimbye wabula bannange amanya gange bitwa Kaule Hashim nga ndi mutabanyi wa Nabatanzi Rehema mukadde waffe bwe tubadde mu kusoma nga yatuga yagula wane ettaka ekyamazima tuzengawo kuba mu kusooka ina abalimi be yali yateekawo nga tugamugendeyo mulabe ki ekiriyo bwe twamala bwe namala okusoma n'entambulamu n'endekera okujja wano naye mukadde waffe tabeera wabeera ku bizinga kati watuuka ekiseera ekyamuleeta n'okumanya bino nti biki nga batemyewo lino ekkubo ne bamukira ne bamuga ettaka lye walirimyemu ekkubo najja natandika ganjagala ttaka lyange omukulu oyo Wire Sengendo n'amugamba wano tolinaawo ttaka najjayo ebiwandiiko byonna twagenda ewala DC mukadde n'atwala empapula origin ewala DC DC n'amugamba mpe ennaku 14 mpite Wire naye aleeta ebyo kuba Wire yamulopa ewala DC mbu mubbi malekayo empapula ennaku 14 nezigwako nga Wire tatutte zize ngala DC n'amugamba nyongere ennaku endala 14 ennaku 14 endala nezigwako empapula za mukadde origino zamale wala DC emyezi 2 Wire nga tatutteyo mpapula za origino ate nga yakilaiminga nti ono mukadde mubbi kati bwekiba nga omubbi yaleeta origino wala DC gwamulopye n'otajja ate nooza mbala DC mubbi President Museveni nfukamidde tusaba tuyambe mukadde waffe atudiridde twagala kwesa ttaka lyaffe naffe tuli bante tulina kye tulina twagala kwesa ttaka lyaffe Wire Sengendo aliremedde tusaba buyambi Museveni tuyambe tudizibwe ettaka lyaffe tulikozese bye tulikozesa watukaddiye naffe tukuze n'ettaka lyaffe balitulidde Museveni tuyambe bambi nkwegayidde nfukamidde ku mavivi tuyambe tusaasire tudizibwe tufune obwenkanya tudizibwe ettaka lyaffe twagala dikozesa nja kusanyuka nnyo pulezidenti ng'okutte ku nsonga zaffe weebale nnyo erinnya Nsereko Robert abasinga gwe bamanyi nga Taasa Nkumba ndi mukulembeze akwatibwako mu kitundu kino tulina okunyolwa kwa maanyi ku nsonga eno eriwo y'okuba nti minisita akoze disappointment tulina abantu b'omu kitundu muno Mbende can cause security threat kubanga botunulira ensonga z'ettaka abantu b'Ebendegere ku lusozi tebali safe era bakolinga minisita teyalabika bogattako kino ekyolwaleero kyongera okutiisa abantu baffe Friday twali mu lukiiko mu Nkumba Central nawo nga tulina abakulu betulindiridde twagenda okulaba nga bebaleese almost baleese bamyuka ensonga tebazirambulula bulungi tulina abatuuze bali mu kwebuuza bagamba ekitundu kyonna bakyetaaga bwetunulira minisita atasobola awadde appointment aye tagituukiriza abatuuze bali mu kutya twetaaga abakulembeze abasalawo gavumenti obeeremeddwa ekintu ekitte abantu beekulembere era abakulembeze baffe bali mu kutya nga abeerosizi kubanga bateekako emikono ng'omuntu agula poloti bwabanga waliwo enjega ebaddewo kubanga omukulembeze ye abeerawo as a witness to witness what has happened nti oba oguze bibyo naye bwe wabanga wazze obuzibu bwe buti tusuubira abakulembeze nabo bakibeeramu era kibakosa bayisa abantu ne bakola turn-up ennungi minisita talabise kati era bagenda kuddayo babuze chairman ffe tukole tutya abantu bagenda kwekyawa bekalakaase ate oluusi gavumenti kijja okuwulira ddala kyannaku nnyo abantu baffe okulaajana ku nsonga z'ettaka naye ishu eno tetandikidde wano bw'otunulira nga katabi okutwaliza awamu ebizibu bye tusinga okuba nabyo bya ttaka last month twali e Lusanje omwezi guli ogwokusatu twali e Kasanje ng'era abantu bali mu kulwanira ttaka abantu ng'enkumi mmeka naye kisinga okuleeta obuzibu nti baministers balimbalimba abantu bano ne babalyako ne ssente zaabwe ne babasindika ku ground nti tujja naye ne batakola ki abantu ekitala waliwo we bakonyera abantu bali mu kwetema lw'amataka kikyengezaako okutegeeza gavumenti nti ebintu bino emivuyo gino gye mutadde ku ttaka ly'abantu abantu bali mu bulumi n'otunuulira omukyalo oli maama ali myaka nga 8 azze wano ku ttaka lye kwabadde emyaka 3 naye abavubuka ne bacangacyanga ebintu ne bakola ki nze kyasaamu mayanja obutajja wano olwaliro seewuunya kuba ekyo tubadde tukisuubira emivuyo gyonna egy'ettaka egiri wano giva ku gavumenti
gavumenti yerese emibyo gino gyonna gye tukola ki management y'ettaka yayonooneka nti kati essaawa eno omuntu bw'agenda mu kkooti amala emyezi 5 amala omwaka mulamba ng'akyatambula naye nga tafuna conclusion ne bw'aba afunye conclusion example gye ngenda okuwa ekitala waliwo awantu baleeta ne court order ne bagideeta oli n'agiuzamu n'agamba nze court order olw'okuba wa amagye naye akanyoomonyoomo ako kava ku gavumenti era nze nkubiriza abantu baffe nti bino tebigenda kukoma bakyabba ettaka lyammwe bakyakola kikuba bano abasajja buli kimu bakyagala basooka bagoba ku nnyanja ettaka bagenda dditwala balimale kupaka bwe munaafuuka ne mukimanya nti bannaye mulina okwerwanako gavumenti ya Museveni tegenda keera ku makye balwanirire tegenda keera ku makye balowoozeeko bino bye tulaba tebigenda kukoma kubanga ekyamazima abantu bakedde wano okuva ssaawa 5 tebalidde tebanywedde bakuta akasente kaabwe bakoze nga boolaba embeera eyo bazze balinda minisita bamuwadde respect eyabawa appointment and for your information oyo mukozi wa gavumenti abantu bano boolaba wano be bamusasula tasobodde kujja no communicate nga teyakoze eki kitegeeza ebigenda maaso wano oba oli awo abiinamu n'omuki n'omukono guno omulanga gwenkuba eri gavumenti bw'onyigiriza ennyindo etuuka esaana ereeta omusaayi abantu baffe tetwagala batuuke kukola kye batalina kukola embeera eno gye mutadde ku bantu okubanyigiriza ku makyenkya n'eggulo ne mubeenyiya ensi yaabwe mugenda tuuka akaseera nammwe mukasasulire n'ate kino era kigenda n'eri batuuze bannange bwe mutaaveeyo kwerwanako eno embeera tegenda kukola ki kati akantu kasigadde mu ngalo zammwe ke kaseera abalina ettaka lyammwe lye babba be bagoba ku nnyanja abantu be basengula emisana n'ekiro ke kaseera mwerwaneko eno gavumenti ya Museveni tegenda keera ku makya ebalwanirire Sam Mayanja tweyanzizza okutegeeza abantu bano nti gavumenti yabavaako dda omukama abakuume nako abantu bwe balabye balinze okuva ku makya ssaawa 6 paka obudde kuwungeera ssaawa zizino obudde bukutte nga balinda bafuna obwenkanya babadde babagobanga ku ttaka lyeno erikayanirwa minisita Mayanja yabawandikidde tazze ensonga yogyogerako ki kusookera ddala nandibadde neebaza minisita okuvaayo n'awandiika nti ayagala sinkana abantu bano basobole okugonjoola ensonga naye wano wendi kimmazeemu n'amaanyi n'okwongera okulaba obunafu abantu abandibadde bakola emirimu gyabwe ne bayamba bannayuganda okusookera ddala ojja kujjukira nti twafunako n'okusoomoozebwa erwanjaba era abantu abawera kumpi 8 ne bagobwa ku ttaka ensonga n'engitwala ne mu paalamenti era amagye ge gabagobako era ettaka eryo abantu abali awo balinaanya ab'ebbendegere bali mu katyabaga tebamanyi nakiddako kakati minisita bwe yawandiise nti naye agenda kujja butereero alabe ng'ebintu ebyo bigonjoolwa kubanga mulimu obuyaaye okusookera ddala abantu ebintu byabwe byonooneddwa abalala waliwo gwe nasanga ekiyumba kye eky'ebisolo byebino bwe bayitawo ipsam ne bakimenya n'ensolo ze ne zigenda n'amayumba ne bagamenya abantu bizinesi zaabwe bwe kaseera zitaataaganyizibwa so abantu bali very uncertain tebamanyi nakiddako ate okusooka nga baabaguza abasinga bali ku bibanja abantu abo babeera ku bibanja kiringa nze senga ngamba nti gwe taata nze ndi mutabani wo nompa obuyinza obutunda aye ne malo tunda tata n'oweegaana abantu kati waliwo engeri y'obuyaaye kuba omwana akkiriza nti yabaguza ate taata yeewakana so minisita bwe yabadde agambye okujja okugonjoola ensonga zino twabadde tufunyemu akalembeekereza nti wanaabaawo ensonga ezigenda okuba nga zigonjoolwa naye ekyennaku minisita yennyini kuwandiikira abantu bajje ku ssaawa 7 ne batuuka ku 7 8 9 10 11 12 obudde buzibye ne minisita talabise nako kintu kya bulyako ennyo eri bannayuganda nsaba minisita eddoboozi eri mutuukako ayanguyirwemu okugonjoola ensonga zino kuba ba RDC tebakyasobola ebitundu bingi eyo mu Busiro okugeza n'Egerenge oli yajja n'aziba oluguudo lulamba ba RDC ne babanga abanafu tebakyalina kye basobola okukola nga ate be bandibadde batandikirwako bino ebintu nga sinaba kubibuusa kubitwala mu paalamenti so nsaba ensonga y'e Kasenyi minisita Mayanja oba minisita yennyini n'abakooba nja kukubira omulanga nga bwe wajja e Kasanje wabaawo ebigonjookamu newankubadde tebiggwanga kuba toddanga nga bwe wali osuubiza nsaba ojje ensonga y'e Kasenyi eggwe kuba abantu baffe bali mu kukola loosi buli kaseera ate ne gwe banaawaabira balinga abatamulaba so nsaba
oyanguyirwemu ku lw'obuyinike bw'abantu baffe tweyanze. Embeera eno weneesigala ng'egenda mu maaso ng'abantu bano babuzibwa olowooza bo bayinza kuzzaako ki nawe obubaka bwe walisindikidde abantu ogwasembayo abantu bano nabagamba bakkakkane bakwate empola tebabaako kye boonoona kwekalakaasa naye omanyi oyinza okugamba abantu buli kaseera mukkakkane mube bagumiikiriza naye omuntu gwe boonoonera ebintu gwe bajja ne bamenyera ennyumba waliwo nange osanga wenaatuuka nga sikyasobola bagamba nti bannange mukwatiriremu kuba nange olyekanga bandiiriddemu. So abantu bano bawaddeyo obudde okugumiikiriza naye embeera ne sisitimu tebaffe balinze. So saawa yonna we batuuka nga tebakyasobola kubagumiikiriza bunaaba bulagajjabo bwa gavumenti kuba okusookera ddala erina okukuma omuntu n'ebintu bye. Omuntu yenna ow'ekibanja abalirwa nti ayinawo interest mu kintu ekyo. So n'olwekyo abantu bano we batuuka nabo ne batwalira amateeka mu ngalo kitulaba nti si kirungi bati ate ababanyigiriza bo bagatwalira mu ngalo ne bajja ne bamenya ne babakubako ebikomera oli ayita nagenda sebo kiguleda nga kiyitira ddala mu nnyumba y'omuntu tebalina nakisa na buntu kugamba oba batuma abantu babakubye eddagala ly'ebisolo ng'emitwe gitabuse gamba n'abantu be mutuma mubatume kunga abantu mubakebedde emitwe wane bali nabo bajja gamba nabe emitwe mirwadde babeeko bye beekolerako. So minisita wandibadde oyanguwa embeera eneegonjooke era tujja kuba tukusiima nnyo. Tugenda ku nsonga ya masannyalaze twongereho tugenda sala kale honorable tugende ku nsonga ya masannyalaze. Abantu bo bakaaba ekigambo kinnemye okupronouncinga kitolo bakaaba bamaze emyezi 3 bayingidde omwezi gw'okusatu tebalina masannyalaze. Transformer zaakuba tewali abayamba ebintu byabwe bibbibwa abaana tebakyasoma abakazi bakwatibwa abantu tebakyasala nviiri bizinesi z'amasimu zifudde amasimu baagasuula baagavaako dda bakubidde gavumenti okuvaayo okubataasa ne bakwebaza okubabeererawo. Tuweeyo baako obubaka bw'osindikira eri abakulu abakola mwakamala bayizaawo okussaawo ekitongole ekipya mwaba akirisa ne mugoba umeme kino ne mukiwa ne mugamba kijja kukola. Neyanziza nnyo omanyi buli bwogenda mu bantu omanya ebibaluma ne challenges eziriyo. Kakati bwe nabatuuseemu wiiki eno ne mbagamba era ngenda kugezaako okunoonya offices ezivunaanyizibwa naye ekyambuusa ku mutwe nti ensonga eno tebaddeewo jjo. Ensonga eno ebaddewo kumpi omwezi mulamba emabega naye kyannaku nti umeme mu buyinza obwo concession yayo yali tennaggwako okitegeera kati umeme yakolanga ekiguumaaza era obwo obuzibu nabusanze dda bungi eno waffe mu Busiro kuba nawaayo dda reports ya transformer gye ziri nga tezikyamala zibaddewo emyaka 15 emabega kati abantu developments nyingi wayongeddewo obukolera obutono abakola emirimu egitali gyaluli n'amayumba geeyongedde. So kakati nabakubirako abawumeme omwaka guli oguwedde ne baŋŋamba bagenda bali mu nteekateeka bakoze smart process procuring transformers empya n'okukola replacements nga nange mmanyi bajja bikola era ekyennaku nti nagenza okuyitayo ng'abantu bano amasannyalaze transformers zaafa dda si weewo wokka newalala eri abalala baŋŋambye bo bejjemu n'engoye simanyi beeno nabo nawulidde bagamba bo bagenda kusula mu kkubo naye obubalizibye bokyeza ebipiira era obuzibu bwava ku umeme bwe yali ekola transfer tebaasooka gibuuza nti biki byolese emabega ebaweeko ku kifaananyi ebintu ebyetaaga kuba nti bikolebwako mangu. So umeme yaguumaaza abantu kubanga yali eggwako nga 31st March kati ng'ebuzaabuza abantu nti mu mwezi gumu ngenda kuba nkoze eki ngenda kuba mbatereezezza. So kati omwezi gwagenda okuggwako umeme nekola ki njabala. Honorable ebbanga lye mwawa umeme teryali ttono okusobola okubanga ekwatagana ne kino ekitongole ekipya okulaba ng'ensonga ezisinga zigonjoolwa. Umeme terina kukwatagana na kitongole kipya. Umeme yali erina kukola transfer bino ebintu byaliwo kankugereze
ate umeme egenzo gena ne damu zituyina nyingi abakozi baaliwo just va mu office omulala agitulemu nti kati government egenda yeddiza obuyinza bwe yalina olubereberye naye ng'ate kati ebintu biri improved ko tetujja kugamba nti talina kyekoze ina kyekozeeko kakati obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba ng'eziba ebituli naye eky'abantu baffe bali bembadde gamba amasannyalaze okutaba nabo yali nsobi ya umeme yamanya nga 31st egenda kuba nga tekyalina mandate okukola ku masannyalaze ga Uganda yandibadde abantu webabuulira okitegeeza kati kitegeeza ninga alina okwesula ate n'ensonga ngitwale mu parliament so nga wandibadde okubira office newagamba wano waliwo obuzibu bwento bwentera okwanguya obakubira waliwo obuzibu ne bajja ne babufixinga nsuubira bwe naafuna abantu abatuufu kuba amasimu nagezezaako gakuba amasimu nga tegayitamu gonna ge naye nina agaba umeme so ngenda kugezaako okunoonya abantu abatuufu naye nabo UEDCL kati saawa zino ngenda gikubira omulanga eddukirewo mangu ti abantu bano bafunye okusoomozebwa okumala omwezi abantu myezi esatu abantu bamasaluuni tebakyakola abaana baabwe tebakyasoma kugamba ebisolo byabwe abantu babba n'obubizi n'ente ne bazibba abaŋŋambye bakwata n'abantu mu nzikiza ate ekyewuunyisa saawa zino waliwo abazze babbamu ne mita kati simanyi oba be bali abagenze kuba tusobola kugamba jjo obuzi nti agenda sooka mu kubba naye waliwo akumanyi ayinza okusooka okukubba ate nga bw'agenda so akati obuzibu bunene era yakubira omulanga gavumenti mu kaseera kano eyimukiremu naddala ekitongole kya UEDCL kirabe nti abantu bonna abakoseddwa ekyalo kino bakiyita Kitolo Ejjungo Nakawuka Kasanje Road ewalala bayitayo Sazi bayitayo Katweyo tewali nayo masannyalaze ewalala Bukande transformer tezibamala ewalala Nkungulutale transformer nayo nafu tebamala ewalala Munkabira senga menye ebyalo bingi ojana kutya nnyo nti transformer ezimu nkadde nnyo zeetaaga kubanga zikyusibwa so nkuba omulanga abantu baffe bayambibweko amasomero omusajja n'atandika okutwala amafuta ku ssomero asobole okuteeka mu butadde lisiki nene biyinza okuvaako omuliro oguyinza okwokya essomero aye ne tukosebwa obulamu bw'abaana baffe so yaba bakubira omulanga mwanguyiremu mumbeere nomusitukiremu abantu baffe mbawe amasannyalaze kubanga babadde basobola okweyimirizaawo nga bagasasula nkumaliriza se byemu Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima